It is publicly known nti Pallaso takwatagana alien. Naye ekifaananyi Weasel kye yalaze okuddukira wa alien kitegeeza ki? Kiraga nti balumwa. Weasel alien. They want alien to be their friend. They have realized their mistake. Weasel wadde yasa agendayo naye wadde ogamba aba mutamiivu neteri mutamiivu abagambwa. Ekitegeera. Yeah. Weasel agendayo because alabanga gwe yandibadde chaliwe. Tiwali nsonga lwaki bakola ki. At this moment, yes. Ekitegeera. So kati wabanga brother we tasobola ye ku reconcilinga nono yinga mulaga nzi kicherisi kinako buki buzibu. Ate Weasel ajja kubeera bridge okugatta alien ne Pallaso. Because alien yetaaga reconciliation yen ne Pallaso yetaaga reconciliation yen. Buli omu kusigala abo kuba bafaani eri bawaga bano bagamba ebyamwe munabikola tetujja bikola zi challenge nono agamba nange abange tebajja kuwagira bibyo. At the end of the day the artist is losing out. We are losing as a Uganda. Okitegeera ne Uganda is losing because abantu beyawuddemu alien ayina abafaani amagye gonna agandikoze oluyimba kubanga era be bakolanga ennyimba za Pallaso. Yeah. Abandikoze ennyimba za Pallaso challenges kati batekawo kiri nti oyo yagira boss wange. So Weasel embeera gyali musi ennungi right now. Gogamba essaawa eno yeetaaga ki? Weasel waali yeetaaga mukwano. Yeetaaga bamulagira awo. This goes to the family. You're going to lose a brother and then come out and cry. Ekitegeera. I feel bad to see the brothers performing, going where nga yetaliiko. Ekitegeera. It's the time. Ankubulireko abakiga abo boolaba lwaki tulaba nti abakiga bagenda mu maaso banyankola abo biki munaabwe wafuna ekizibu tebamuvimba buvimbi. Okitegeera nga walaba kankukiza mpo Rashid Lukwago munaabwe bategedde ayavuwadde kifo ky'okwesonda bonna bagagga ne bagamba nze mufunidde 2 mufunidde 5 mufunidde oli omukiga bw'ayavuwala wedduka ebalibba bakola family meeting. Bakola n'embaga. Family meeting buli omu n'agamba nze gundi mukosimasi nze muwaddeyo miliyoni nze muwadde emitwalo 15 nze muwadde ente 2 nze bagenda ova mu meeting ng'omuntu abadde yaggwawo afunye capital ayinawo miliyoni nga 3 zibamusondedde nadda naggulawo edduuka buto naddamu n'akola. Kati ne wano bwe kirina okuba muganda wo bw'abanga takyakola ng'omulimu guli gwakyankalana gwe yali ayimba naye yeno time kubeera ng'omubeererawo omuwa ne ku ssente wadde takoze eki taperforminze omuwa collabos omuwa ennyimba afu abeere busy koze ekimuleetera okubeeramu embeera tali busy. I think is lonely. Nze ndabanga ali lonely. Ekitegeera ali lonely ali yekka tirasobola tegeera bizibu bye okujjako ate baganda be oba okujjako abo muri close aba family. Ekitegeera ali mu depression y'amaanyi. Omuntu yali receivinganga a week miliyoni nga 7 miliyoni 10 kati tebakyamuyita ku bivu because ya losing muki muganda we. Okitegeera so bakitegeere bamubeererewo nga kyali waabwe. As AI today is penetrating, why Weasel lwaki takozesa AI n'ayimba n'omugenzi? Weasel tekikola kubanga Weasel ne bwakikola people tebasobola kitekinga nti AI bajja looza ze zimu ku nnyimba z'omugenzi yakola ziyaleka kubanga kizibu nnyo okwawula eddoboozi lya AI lya kubanga kiri bakita cloning. Eddoboozi bali cloninga AI nesoma characteristics z'eddoboozi ly'omuntu nezireeta nga ziri perfect. Kati ne Weasel ne bwakolera oluyimba bajja gamba it's one of those songs radio ziyakola kiziyaleka. So Weasel ye ayina kutandika solo career. Bino ebyokufuna abaana bamuyimbireko si kisemba because tata waba afudde teri agenda kudda mu kifo kye. Those people can help him ku performance naye kuyimba nti okufuta oluyimba. I think Weasel asetulinge atandike solo career afune ba writers bamuwandiikire. Yeah. Publicly known nti Pallaso takwatagana alien. Naye ekifaananyi Weasel kye yalaze okuddukira wa alien kitegeeza ki? Someone logical so tutangazaamu. Kiraga nti balumwa. Weasel alien. They want alien to be their friend.
they have realized their mistake. Wizo wadde yasa agendayo naye wadde ogamba aba mutamiivu neteri mutamiivu abagambwa okitegeera. Wizo agendayo because alabanga gwe yandibadde kyaliwe tiwali nsonga lwaki bakola ki at this moment. Okitegeera. So kati wabanga brother we tasobola ye ku reconcilinga nono yinga mulaga nzi kikyelisi kiinaako buzibu. Ate Wizo ajja kubeera bridge okugatta Alien ne Palaso. Because Alien yetaaga reconciliation yene ne Palaso yetaaga reconciliation yene. Buli omu okusigala abo kuba bafaani eri bawaga bano bagamba ebyamwe munabikola tetujja bikola zi challenge. Nono agamba nange abange tebajja kupa kuwagira bibyo. At the end of the day the artist is losing out. We are losing as a Uganda. Okitegeera ne Uganda losing because abantu beyawuddemu. Alien ayina abafaani amagye gonna agandikoze oluyimba kubanga era be bakolanga ennyimba za Palaso. Abandikoze ennyimba za Palaso challenges kati batekawo kiri nti oyo yagira boss wange. So okitegeera too long can't make it right. So nze ngamba Palaso muganda wange nkwatagane ne Alien mukole ekiyimba awo ebintu bitambule muve mu ebyo. Ekibuuzo kimu kyenina bwe babeera nga bano abayimbi bonna abalina ebibiina by'abayimbi bya subscribingamu, tulina ebibiina by'abayimbi bingi UMA Federation, naye nga tebirina maanyi gasobola gamba ku bantu baabwe be bakulembera nga bafa kimu corporate balwanira corporate naye nga abayimbi be bakulembera tebasobola bagamba nti kino mu kikomi baba balina authority ku bayimbi. Bwe bituuka ebintu by'abantu abangi tugenda mu democracy. Nti n'oba olina kyoyagala okugamba bali abantu olina okubanga muli bangi. Kubanga at the end of the day nabo bakolesa democracy ne bakozesa numbers. Ne bagamba wali nti bannange abayimbi tubalina gundi mumulaba. Kati gwe ng'omu ey'omulugunya kijja kubeera kizibu olwanisa abakulu abo okuggyako nga bonna abayimbi bonna beegatta ne beemulugunya eri administration ne baba bakulembeze bajja kuwulirwa. Okitegeera naye bameera nti gwomu yekagwa akaanye nti bakati sinze nkaayanye ate nga abalala bo balaba ikiryokke gwe bajja kulabanga mu Nakatemba bajja kutwala nti oli bubi bajja kulu. Okitegeera. So abakulembeze okubagamba ku bayinza obba abamu tebagambibwako yes naye okubiteeka mu nkola kyetaaga abayimbi nga baweze nga numbers then neziconfronting omukulembeze nti anaye gundi otufuze bubi. Okay. Kikyofumba these days? Kyenfumba era muziki mwerere tugenda kuta ennyimba era nga olwedde twatadda. So tulina kayimba akapepa kayita Ndeese Kafuluma Friday eno era obemanyi bad character muziki tugenda bakuba muziki paka last. Akati nnyo obadde osabye oba baconciliating between Alien and Palaso naye nawe tutagala reconciliation yo ne Fiki Gaza enaabawulitya. Fiki Gaza alina okuneetondera kubanga yagamba yagenda ku poliisi ansibe mwadde ekivulu tazze kuyimba tayimbye ate awulidde mbu tukoze mbu ate bbaala ekoze ate agenze ku poliisi andoopi nze bansibe byamaliriza ye gwe basibye ate tebamusibira wano ng'ate yeetaaga eddoboozi lyange nze okuteekayo furiji. Fiki Gaza okitegeera. Kati nga ku muyimbi omuto okufuna shooko bwetyo ezo shooko ziraba ffe abazibeeramu n'oddengulu era bw'ateegendereza so okumusiba Saudi gali maanyigo si maanyi gange naye uno muyimbi olina omumanya nti otuusa ku bantu obulumi bungi nnyo gw'omanyi nze namalako ntya nga abantu bali wali oganye okujja nga sente zeziganye. Okitegeera nannyini bbaala akolima abafaani bo bakolima. Okitegeera promota akolima bintu bingi nnyo ebisobola okutuukako olw'essaala embi ez'abantu. So oba ofunye chance yimba oba togenda yimba omuntu mugambirewo. Okitegeera kuba sente zonna sho tuziyimba naye oli akukubira n'omugamba wuwo n'agamba wuuli n'omugamba siriiwo n'akuta n'anoonya omuyimbi omuki naye kati ebyokugamba mbono kamulageko gwoba weeyonoonera kuba nze mba nkulaza omutima omulungi ne nkuwa omuki omulimu gwate gw'otasobola na kumpa. So nze simulinaako nnyo obuzibu buli awo bw'abanga ategedde ensobi ye n'ebiba nti no byakulemezaamu mu bya ggaali simanyi ebyo byangu
ebyeggaali nyangu nnyo neewazibwa ewa music nti eggaali tekuyamba nga tulina music nti Khalifa goba weesimbyemu ojja kugwira bwereere bwatakuvaamu agenda kugwa ajja kugwa because nti teriyo oluyimba lwange nalumu lwosobola kompeyalingako lulwe. Even their biggest song with Chameleon, his biggest song. Nze kolabo yange n'omuntu yenna oba ne Chameleon oba ne Gullive tosobola girankinga ngamba it's the best song of Khalifa. No. Okitegeera. Ate nga ne Kiboko Fire ali myaka ngobe emeka ne nakati amanyi galina. So oluyimba lwo luba terunatuukako wadde kkoota ya manyi ga Khalifa nti nze mba nkoze oluyimba n'omuntu niluhiitinga. It's not bubblegum music. Sinti banyamba. Si biboozi. Okitegeera. Si sympathy. Bibeera bya business. We pattern. Chameleon akkiriza nti ono muyaya akuba. Okuba. Ate nga sikoze naye kubanze newala nnyo kola n'abayimbi abo. Namala ku establishing nganze. Nesooka nkuba hiti zange. Kati nendyoka ndetandika zi collabs n'abantu. But your first hit is a collab. How do you ogenda kulwanisa otyo olugyewo because you need to olina okufunayo oluyimba olusinga olw'amaanyi okukiyitamu ekyo. Beside from his song with Chameleon, do you know any other song of Fikaz? Tetubiwulira, biza tubiwulira. Tawulya nyimba zawe za Fili. Tetubiwulira. Alina Bukuta, alina Sanyu. Omanyi luliwa. Ngenda zinoonyaako wano naye nze munegwa sosoze ngamba mmanyi oluyimba lumu lulwe ne banana lwa Chameleon. Pozi ne lwe bagamba okuta Sanyu. Balita Sanyu. Naye yalikola bwa AI. Sanyu. Kati. Sizo nyima ndoza zemanya tero terwafulumya. Baluyita batya? So kale mwana muyimbi kyenyizo kugamba olutandika olutalo. Totya gaali kube gaali eri. Tekati wantu tuli kubadde kala kitafe bananyini gaali. Okitegeera. Tugirabye eri wansi. Bwo yagala gaali nga tukuyumbulire gaali. Nenge nagambye kano katale ka music bino bya ki? Gwe nkuba ndongo nkakase. Simple. Tewali kirala si tutalwa bigambo siba kigwe nkuba ndongo. Zobo nkuba ndongo bo mpangudde era nja kujja no confessing ngambe baabe ekisajja kikubye. Naye kati sawa zibantu nakuba. Talk of Jacob's reaction. Yabudde na agamba nti mulimu abayimba abalina hit eziwera nga bw'obasinkano sana obafukamirire ng'obabuuza. Bayimbi kyaba bewandisanye Khalifa bakusanga mukubuuza afukamire oba yeewombe. Fikigaza. Alina okufukamira. Alina okufukamira. Fikigaza. Fukamira ne kuyambula ne beyambula. Baga sebo. Sebo igwe. Omulala. Banjawo naera bwe balooyo n'abagenderwaho. Fayira muyeeyo. Okay, obugambo obusembera abakulaba. Obugambo bwange obusembayo. Naye obugambo bwange lijja kubba omutuuze Kenzo mwezi ojuwe musajja muliki. Kitegere waliwo ebitagenda bulungi ate tolabisa kubanga mufunamu. Nga wafunamu Kenzo yabeerera walinga yakava ebweru nga gwa office gwakwata ssente emirimu gyonna gwagikwata saba nayo gana mwego ku appreciatinga nyinza okuba nga sikolagana naawe naye ate toddaayo ate kwogera bingi kubanga tosobola nabagamba birungi bye nnakukolera ekitegeero oyogera kimu bibi so ojja kubba omutuuze naawe si gwali perfect kuba era naawe ennyimba zaffe tewazizannyanga wazannyanga za buwala bweyagala kulyamu neddembe ne mugiggalawo radio y'abantu ne mugisuula kuvuma bayimbi nabutakola bintu bituufu kati kugamba radio nebulwa listenership nekendeera abantu omayiba abantu bano bagezi babosi ne banyiga babantu bagezi gwovuma nobeera ku mpewo novuma abayimbi nga bakwesonyiwa ng'omuyimbi agamba family radio temugitega enze n'omulala nga kati ne bafaana agamba radio bavumye omuyimbi wange radio kati bamaliriza bali ku YouTube.